bakuru abagenza okusinkana President Museveni aba opposition nebuuza nti Honorable Namugga gwe teweetaaga kusinkana President mubeeko ensonga ez'essimba zimumulungula ezitwala eggwanga mu maaso kubanga ezimu ku nsonga abagamba bagezaako okuba nti wabaawo okukkaanya abamu ku basiba bakwatibwa olw'ebyobufuzi bayimbulwe n'ebirala mmwe bino temubyagala kwogerezeganya na mukulu kyenjagala osooka omenyewo kyekyabakulu aba opposition njagala ogambe nti bannayuganda ababadde n'ensonga zaabwe bagenza okusinkana omukulembeze w'eggwanga bw'oba ogera ku bakulu aba opposition ssebo opposition kitegeeza nti oyogera ku bibiina ebiri ku ludda olwabula gavumenti nga sinnatuukaawo bano si gye bali njagala okutegeeza Latifu ali wammwe Ssebaggala Latifu bwe uyagga ekirungi omukisa Faruku Ntege wammwe omukisa gwe tulina nti Yusufu Nsibambi si wa PFF eri mu FDC yavaayo Yusufu Nsibambi wa FDC kakati bwe ngamba nti opposition basiri mu kyama PFF now nsaba okwongera okusaba bannayuganda ffenna gye tuli nti bwe tuba tugezaako okwetetenkanya tuleme kulowoozanga nti bannayuganda basiru ekyo nkyogedde with a lot of respect eri bakoliigi bange omanyi Peterson bwe nnyambala ekiteeteeyi kyange bannanga abo ne bambala amakooti ne bambala amasuuti ne bambala engatto ezinekanika ne basiba ettaayi muntu agendaga nti omusajja ono nga wa kitiibwa kasita otandika okuvaamu ebitali bya kitiibwa ng'omanya bagenda kujjako amasuuti bakuteeke ku level ya foot soldier kino si kye bakoze si kya kitiibwa so njagala okutegeeza bannaffe bonna abali eyo nti bwe tuba nga tuli mu nsonga z'obukulembeze tulekere awo zibalaatiramu buli munnayuganda ekisooka kyenjagala okumenyawo bannayuganda okulowooza nti kivve okusinkana omukulembeze w'eggwanga tekibangako omukulembeze w'eggwanga Honorable Sokoddemu katonaawo okusinkana omukulembeze w'eggwanga ki si kivve Mwami Museveni ye President wa Republic of Uganda ekisanja kino kye tutambuliramu ekijja kino kye tutambuliramu as of now yakafuna atya yatuulawo atya eyo si ye debate y'olwaleero naye yalayiranga omukulembeze waki kulembeze wamala okulayira abuulira bannayuganda bwe banaamusanganga okubaweereza era njagala mwawule zino office bbiri njagala mwawule State House and the Office of the President ezo bbiri era zina mandate yanjawulo omanyi bw'ogambye nti si kivve n'ensigala nga nina ebibuuzo bingi mu mutwe mmwe nga ba NUP sijja kugamba ba opposition mwakifuula kivve kikolimo omuntu yenna singa atuula ne President Museveni ng'ava mu kibiina kyammwe era mumuboola okuviira ddala ku President w'ekibiina kyammwe Kyagulanyi Ssentamu azza kyogera lunye abantu aba basinkana abantu abali mu buyinza mu baboole ekitegeeza nti mwe mwakirangirira nti kivve kaakati mmwe mutakitegeera kubanga omukulembeze waffe yakugamba nti okusinkana omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ki Peterson lino eggwanga Uganda lirina ze tuyita formal structures okikiriza nti eggwanga lirina amateeka agalifuga oba tokikiriza wegali bwe tuba nga tulina amateeka agatufuga gwe tomanyi mitendera giyitibwamu kusinkana mukulembeze wa ggwanga giriwa kakati njagala okubategeeza mwenna abawuliriza nti first of all omuntu bw'ayitamu n'afuuka omukulembeze w'eggwanga taba mukulembeze wa kibiina kye aba mukulembeze w'abantu bonna nga sinatuuka kukumukyalira ewuwe nsaba okubuuza ekibuuzo nti lwaki gwe olowooza nti kaakati twakifuula kivve omukulembeze wa opposition yenna okugenda ku mukolo gwa gavumenti ogutegekeddwa gwoze lwaki twakifuula kivve simanyi nnyonnyola eggwanga omukulembeze w'eggwanga n'akabinja ke baalemerera okwawula wakati w'emikolo gya gavumenti n'emikolo gy'NRM ekyo bwe bali kitegeera ffe aba opposition tuligenda ku mikolo gy'eggwanga state functions yawula wakati wa state function ne NRM function okugeza sitera balaba nga tukuze olunaku lw'ameefuga sibalabayo ku mikolo gambye nti tabbu eriwo kugattika butaawula dirwa okola emikolo egy'NRM dirwa obeera omukulembeze w'eggwanga owabona ekyo Mwami Museveni ne banne kyabalema kati kyova olaba nti ffe weesanga nga bw'obigendamu tobajjaamu naye ng'ekyamazima estate function gwali badde mukolo ogugendebwako buli mukulembeze buli munnayuganda estate function kaakati buli woddira state function n'ogifuula function y'ekibiina kyo kati ffe oba otugobye kati ffe waliwo tuwagamba nti nuupu temutawaana ogenda yolinga nti abanuupu obalaba tebaagala kutuula na mukulembeze w'eggwanga
Number 2 legitimacy nti enfunayo gyofunyemu ekintu eyongero tusikange etuze mabega nkuwa ekyo okulabirako kyakaluluko olwaleero era nga nja kusaba tulina nno omulimu munene okusinga kubana aba osimanyi twaladdewo akakiiko akagatta abantu kigazikko okusinga kaawo toyinza kubanga olangiridde okuwangula kw'omuntu naye nga abantu bakubwa nga byo bino byobadde obiwuli obox bwayolebwa olina kugaa nti nze semba buli nyina polling stations 25 zonna zaalo buli mulonzi ku polling station eyo yalonda teri yafa teri yalwaza teri yasikattiramu 100% balonda tene balonda omuntu omu kitegeera kakati buli wemba nga sikkiriza nti nze nakuwa mandate eyo buli woba okoze kyokoze naga nti member wa parliament wa wano yegundo nga ani yamulonda sibyo biddako so kyenkusooseko nga sinnatuuka ku bya state house njagala abannaffe abo baddemu batunuulire ku kye bayita state function eggwanga ku mikolo gya gavumenti bagimalamu ekitiibwa nti bwe tugigendako oba bwe gibeerayo babanga bali mu mikono y'ekibiina kyabwe katono nnyo abamu ku bantu abagenze mu group eno yagenze wa President Museveni mulimu n'abo abammwe ddala Latifu Ssebaggala Faruku Ntega bali basaba kadi y'ekibiina kino okuvuganya akalulu ke twakavaamu tugambe nti mwabatebuka ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga nti abagenze okuteesa bagenze nga bwannamunigina tebagenze ng'oludda oluwabula tebagenze nti bakiikiridde ebibiina byabufuzi abavudde wammwe mwade temukimanyiiko ekirungi nti akulira oludda oluwabula gavumenti era omwogezi wa National Unity Platform yakugambye nti ku kibiina ekya Nuupu tewali gwe kyatumye ekyankoze obulungi team leader Honorable Yusuf Nsibambi President we Amriat Oboy yaga nti mbadde ku TV awo ngenza okulaba nga ndaba chief whip wange mu parliament ngali mu state house ensonga ezamututte butya bwe yagenze nebe yatutte teri abamanyi kakati ebintu by'eggwanga byewuunyisa era bwe nalabye ekirungi ekiro nina shogi nabaddeko emu ne mukulu Latifu namugaye nti mwami Latifu omuntu nga anaaweebuuka takola binene nnyo takola bya naggwano naye ogenda kusigala mu rekodi y'eggwanga okubanga omukulembeze abantu gwe bawo omukisa n'abakulembera ebisanja bina mu parliament nga kiikirira ebbendo benderi esisika Wempesa House n'okiikirira abantu abo ne bakwesiga ebbanga ebyo jja baleetera okwejjusa lwaki baakulonda era ne munyongera omutiza nemugaa nti ne gye mwagenze naye yennyini mwamuwadde akamwenyumwenyu ku mutima kubanga mwayitiddwamu nga conduit eyakozeseddwa okulowesa bannayuganda nti mwami Museveni asobola okuteesa ekisooka eyo platform gye bagendeddemu teri known tebasobola kuba respected kubanga kati nkubuuza nti mwemuba mukola amawulire mugaa nti baani abagenze mu state house ojja gamba Nsibambi eyagenze n'oteekako Latifu ne bannaabwe nti ku mulamwa ki kyekyabagasse kiwandiiko ki kye mwatutte era okuleka balina ekiwandiiko kye baakuwadde ekyenkalakalya nti wetwagenze zino ensonga olowooza bigendererwa ki byabatutteyo gwe mukulabako bannaffe bano era nze ngenze monitoring enjogera ya team leader waabwe Honorable Yusuf Nsibambi gwempa ekitiibwa nga senior lawyer naye na bino njagala mutandika bitunuulira abantu bajja tuwanga ekitiibwa ku ebyo bye tusomye naye n'enkola yaffe na butya bwe tweyisaamu kijja kugattangako mwami Nsibambi ennaku zino atambulaga nga tanatandika kwogera kigambo kyonna bannange nga tunagenda wala mukkirize omusajja atuwangula akalulu kano abagamba nti akalulu kano kaali kalungi mukkirize nti baatuwangula tuteeseganye n'omusajja kakati number 1 esooka eno kino ekigundi ky'abano diversion era kyovula nti kati buli woolaga banaye jangu boogere ku bana abagenze mu state house noga nti bagenze kukola yoki muntu bwagenda okukyalira ku mukwano gwe otandika otya okwagala eyo fuke national agenda so kino ekiriwo kyakujja bannayuganda ku mulamwa gw'okugamba nti akalulu kano kakyalimu ebirumira ebyavaamu tetunnakkaanya nabyo era kyovula nti buli omu kyakulembeza ogenda bbala bonna ababaddeyo womunaafuna omukisa ogubakyaza jjajja okusookerangako mukkirize nze ndi wa FDC nze ndi wa PPF naye omusajja atuwangula mazima n'obwenkanya n'omubuuza gweyogerera ekibiina kyo but the beauty is ebibiina byabwe byavaayo dda ne byogera nti akalulu kalimu ebirumira bingi nnyo era tebakakkiririzaamu kale kyasinze okunneewuunyisa Peterson nsaba okutegeeza nti eggwanga lino bannayuganda njagala tutandika okuwa omuzinzi oba obuze ekintu kye bayita leadership ekintu kyonna kyonna ekitta eggwanga oba bukulembeze era ensonga ya governance and security ebyokwerinda n'obukulembeze zezimu programs ezikyasinze okuteekebwamu ssente mu budget y'eggwanga kumpi 20% of our budget governance and security zisinga okutwala ssente nnyingi as a program so bwe tubanga tetusobola kugoberera amateeka ku buntu obutonotono the basics era nze njagala nkule lwengenda ku mukutu nve ndi very hesitant nkaluubirizibwa nnyo okukwata Uganda n'enjigerageranya ku nsi endala kubanga tulemereddwa okukola ebisookerwako
kati goyagala okumbulira nti okwata abaana babanono obasibanga tobalese mu kooti ekyo nakyo wetaaga tuteese naawe kugamba nti amateeka gakole leave alone bino bibuga aba political prisoners twali je ekitalya utwagende ekitalya omwana Machete n'agamba honorable since 2021 elections tukyali wano kitalya nene kooti entufu otulagale tukola ki tumanyiwo kati oyagala tujje tukugambe mwami Museveni nti bana abantu amateeka gakole tewali gwanga litateeseganya tewali gwanga lisobola kubeera nga abakulembeze tebawuliziganya yeso lwaki waliwo iPod the Interparty Organization for Dialogue nti basuubira nti eyo ejja kuba platform abakulembeze ko basinzira okwogera ku nsonga eziruma eggwanga naye yali state of the nation address bwe mukulu basaalirwa bwe baali awo Kololo naga nti nze kinneewunyisa simanyi yali meeting eyasembayo eya iPod we nayogerera ku nsonga z'okugoberera amateeka mu makooti naye mpaka kati byonna bye twayogerwako tewali kyali kikoleddwa kati webanga basobola okunyoma formal structures eziriwo mu kugonjola obutakwatagana wakati wa bibiina oba okwemulugunya kw'abakulembeze kati olwo bano ba mwami Nsibambi abeekutta akabondo kaabo abawulira nti balina bye beetaaga personal interests actually njagala okutegeeza eggwanga bano bye bagenzeeyo tebalina bye banoonyeza ggwanga it is personal and selfish interests benoonyeza byabwe kugambye be baliko benoonyeza byabwe kubanga nsaba okubuza gundi yatugambye oyo mukulu Latifu mbwe kimu kubatute kwogera ku nsonga za bunkenke obuli ku ggwanga kati gwe gundi bwana Latifu obunkenke obuli mu ggwanga gwogenze bwogera ko ngani era njagala ng'omukulembeze ow'ensonga no kakati ng'omukulembeze ow'ensonga bagenda capturing nti mwami Yusufu ne munono Latifu obunkenke obuli mu ggwanga bwatandise kati fe ggwanga erigenda mu kalubuli akajja ne kaba kabi n'okusinga akazzeeko naye ng'ebivudde mu biriveregerera nze nkugambye nze nga Semba buli mbaka wa parliament w'ekitundu n'abakulembeze abalala bonna ekyatuusiza ne chairman w'NRM owa Matere Town Council okuvaayo n'agamba nti nze neewuunyiza RDC omulamba Faizo Seruwaji nga yadduka n'obubokisi bw'obululu RDC ne deputy RDC naye nze bwe navaayo bagamba nti ffe tetukyalina ba RDC siwuliranga kera nabwadde ne bamwine ne mubuuza nti bamwine bana abantu betuze tubagamba bakoze offices mu bakozeeko so bino bye bagenza okwogera omukulembeze ogwanga talina kyatamanyi okulekanga intelligence yabwe yavaawo I'm telling you nze bwongamba nti bano bakyalina intelligence ng'ebitukolebwako effujja eritukoleddwako ebbanga ddene nga gwe Yusufu Nsibambi olina kgenda mugamba nti wano tolabawo bw'aba asazeewo okwefuula muzibe gwe ogenda kukolawooki webale nnyo obalire ddala akasembayo ku nsonga eziriwo sabbiiti eno ng'etandika Police yavuddeyo negamba tebagenda kujja babyakwerinda mu maka ga Kyagulanyi okutuusiza ddala nga bakakasiza nti wali busambatuko bonna busobola kusinziira mu maka ago okusaasaanira eggwanga era ensonga lwaki gye bali bagezaako okutaatira obutabanguko obuyinza okuvaawo beekengera nti waliwo ekiriwo olunaku olwajja era Kyagulanyi yavuddeyo ng'ayita ku mukutu ogwa X naye n'awandiika omukugu w'ekiwandiiko n'akomekereza ng'alaga nti naye si mwetegefu ku giving up we refuse to give up Kyagulanyi anaakoma ddi okusika omuguwa ne bino ebyokwerinda ekyo ekibuzo obuzza kikyamu Kyagulanyi anaakoma ddi gwe buuza nti abalina obuyinza banaakoma ddi okutulugunya abantu ensonga za Kyagulanyi si personal matters byayogerako si byawuwe nti gundi tewayozeza amasowaani gwe mwana gwe wano lino ebbalaza tewali kuuse bulungi twogera ku nsonga za ggwanga national issues nze nkugambye nti ekizibu kye tulina tulengezebwa teri akkiriza nti we have a right as Ugandans okwogera ku nsonga zaffe so njagala okutegeeza nze ngenda kusaba byokwelinda poliisi yanoonya dda weekolera kubanga bapangisa ebizimbe by'abantu ne batasasula abasinga they about to be evicted abo mu domestic areas babanja billions of money nga balemerwa okusasula gye bakolera nze wali Amatete balina ka poliisi bwolaba police station enamba weeri emanju abantu babasibira mu buzigo tebalina na toyi kakati nze njja basaba neomba mwagala maka ga Kyagulanyi mutwalewo tumanye nti musobola okera kumacha ne muwamba maka g'omuntu ne muguba penza gamba ndi police enonya weekolera hona lebo awo wennyini taata nkubulire nze mbadde mbasaba bakulu n'okugamba nti temumanyiddiwa mulivaawo mutugambire ddala nti mwawambyewo ffe tusobola nga bannansi obagulira ne materials tusobola obbasondera zinazimba mutandike kusima musingi muzimbewo police headquarter oba munazituuma ki tumanye nti mwawamba amaka ga president wano Magere police station mu maka ga Kyagulanyi bakulu teri agenda kubabanja abaana ffe n'abazzukulu bali banja obwenkanya njagala okutegeeza for me what hurts me era oli agenda naga nti nabo bannamuga boogera bwogezi because what do we do bannayuganda beebaza okubeera abagumiikiriza ebintu ebitukoleddwako nze atudde wano naawe
ebintu ebitukoleddwako you can't imagine nti babikola ku munnasi nkugambye nti waba kutulugunya mu kalunga bakola ebyo bakola emagere tebagamba bannange ensi yaffe gwanga lyaffe bwamala okukwata omunyago ne baguteeka mu mikono bannange Uganda yaffe ffenna banaye tuteekewo obwegasi so omukulembeze waffe nsaba okumutegeeza era n'okumwebaza nti yeebale nnyo okuyamba ensi okumanya nti eggwanga Uganda terikyalimu bakulembeze wabula tulina batutulugunya. Namba 2 mwebaza nnyo okwewaayo okulembera olutabaalo olwalinga olutalo newankubadde abasinga tebalutegeera nesembayo nga mwebaza yeebala okubalabisa bwagamba nti we refuse to give up naye nga yeekwese kino kiba kikola amakulu to give up on the demand for justice as simple as that kati gwe bagambye nti forgive up gwe we want to give up gwe on what because nange nkugambye owulira namuga agenda mu kooti asaba bwenkanya that is what he's talking about Kyagulanyi takutte mundu yagambye alimbibira byawa simanyi kyali munnange mugundi mu bbaluwa ayinawe yakuwandikira nti Peterson nze gwolaba ndimbibira byawano mukubire kasimu mbadde nsaba bwenvaano atakwata munonye he's a Ugandan munonye abebyokwenda bamubulidde gye wayise okufuna ebyo itayo omubuuze nti Mr. President oli luddawa mubuuze otaase eggwanga okumanya wajali naye this is the only country wosanga era nagambye gundi oyo mutaba mukulu Latifu ne mugamba nze okutendanga naggwano nali badde singa wagenze ngoyagala kutaasa ggwanga wali badde obuza mwami Museveni oba n'omugamba nti ssebo mbadde nsaba tuteese ku byava mu kalunga tetukkanya nabyo nadde njagala byogere mu State House oba yagenze ku nsonga z'eggwanga nabadde njagala abuuze ekyo naye obalaba lyeno simanyi obunkenke economic crisis ani atagimanyi who doesn't know that we have an economic crisis in this country so abakulembeze buli tunalekanga mwaka akokweyagaliza nnyo that kind of selfishness faba omuntu waliwedde tetukyayogera kubanga naligenda ebyobufuzi kambite because it's simply too much so njagala okutegeeza omukulembeze waffe ayagala nnyo emirembe yensonga lwaki mu kutulugunyizibwa okwali okunje ennyo twagezaako okulaba nga abantu baffe tebattibwa newankubadde government went ahead abamu ne bafuna serious injuries abamu ne battibwa abalala ne bagenda ku bisaga ebinene nnyo era abalala bali mu makomera baabayodde naye nsaba okutegeeza mukulu Ddombo yabaddeko ku mukutu ogumu n'agamba teri government etawamba teri government etasiba teri government etatta ebigambo ebyo nsabanga waaba abyogera yegendereze enkozesa yaabyo kubanga njagala okusaba nkutegeeze nti government twagiwa amateeka kwetambulira byonna byekola kasita ebikolera mu mateeka none of us will question so nsaba bannaffe abali mu buyiza bakkakkane bajjewo amampaati balekerawo okwemanya kasajja fuba bakkirize this is our country njagala okutegeeza this is our country ensonga kitujja ku platforms zino eziri legal wano wenzize already eriwo mateeka era nengezaako wadde nyina obulumi bungi okwekumaakuma n'okwefuga okulaba nga byenjogera tebikuggazaawo naye nebikuggazaawo mbirina ate nga byankolwako wanga makyagonnako olwaleero tufunye amawulire ag'okufa okwa Major General Deus Sande abadde aduumira enkambi ey'ekasijjagirwa mu kibuga Masaka Honorable nga kitalo okufiirwa omuduumizi w'amagye mu kitundu ekyo gy'ova kitalo nnyo ssebo nanga amawulire ngafunye ku makyanga ggwe katulinde nga bongedde tubuulira ebisukkakaawo naye kitalo nnyo ssebo kitalo nnyo ntegedde nti yafudde essaawa zabaddeyo mu matumbi budde naye nga mu kubuuliriza abadde mulwadde oba tabadde mulwadde ntegeddeko nti yafunye olunaku lwajjo nga embeera etali nnungi mu bulamu bwe era bagamba afudde kibwatukira mu njogera ennyangu so tulinze tulabe okunoonyereza bakunaaba kutuuse n'amawulire aganaavaayo Honorable nkwaniriza nnyo eggwanga likulindiridde amawulire tutandikidde mu gantiisa si malungi era nzikiriza nsaasire bannaffe abalwanyi abambazi ba uniform bannaffe abakuuma ddembe nti nga kitalo nnyo nnyini ddala manyi omuntu wabanga agenze tetukkirizibwa kwongerezaako birala byonna toteekako bukwakkulizo waliwo abakengenterwa emmeeme olw'okubanga oli avudde mu bulamu bwensa mubaddeko n'obukyayi n'alyoka amuwereekereza ebigambo ebizito ayinza okuba nga abiwerekereza ayinza okuba nga tali kumpi awo kubanga ne oba ogenze mu lumbe kizibu baga nti bannange wadde bafudde wadde aduumira amagye afudde naye amagye gekasajjagirwa gatukuba embooko mu gundi mu kulonda kw'emawogola ebyo toyinza kubyogera oli agayina eyo Honorable Namugga gwe n'omukulembeze nogaa nti amagye gekasajjagirwa gabakuba era tobyogedde era siyinza nakukyogerako naye kitalo nnyo omuduumizi okuba nga afudde naye era n'ekyo nakyo n'otakibuusa maaso nti
nazzi kuno kyabanga kibi nnyo omuntu okubanga agenze kuba kati wano ekisinzo tuletera obuzibu mu Uganda nti embeera eriwo tutera okugamba tukwatibwe ensonyi tuleme jjogerako kubanga ak'obuntu bwe kabadde bigambo nno era nga bwolaba njogera neegendereza kubanga impact yabyo ngimanyi nnyo nti omuntu bwafa alina okwogerwako ebirungi byakoze era nitugamba nti omukama amusonyiwe byakola ki ebyamusobako naye nze kansubire nti ne General Sunday conduct y'abannamagye emu ebadde tekyamusanyusa nsuubira kubanga professionalism omanyi Peterson kankubuulire fena tugenda ku ssomero teri asobola kuba ng'oyingidde Makerere tugeze oba Kyambogo first year noba ng'osoma bwa doctor ng'osoma bwa lawyer ng'osoma business management ku byonna osomako eki era netugamba nti that person is a professional in this area era kyovola nti kati zino course those professionalism courses tebakukkiriza kubeera practitioner nga tosome kati kangereze fenga mu procurement okuyita professional procurement personnel fe abasoma ebyokugula n'okutunda nti oteeka okukola professional course bafune oba nakupanishingira nga olina byokoze so omulimu General Sunday gwabaddemu ogw'amagye mulimu gw'aba professional sebo era nga tulina enneeyisa gye tusuubira abantu abali mu category mu bali badde batambula era nkiwa Katonda amututte mu kaseera nga tubadde tukyamwetaaga nnyo okulaba nti ebintu byaliyongedde okutereera nti saawa eno mu kaseera mwagendedde ekifaananyi ky'amagye kibi nnyo kibi era nze nkugamba ogenda bbirabaawo nga abantu babiteekayo kyona lebo abasajja abo bendo ly'essembabule amagye gabadde gava kasajja gira ne gatulugunya abantu naye ate nga si General Sunday yabadde akola ki yabadde atulugunya naye ate bwe gabanga gabadde gavaayo ne gatulugunya era kati bakubuuza nga gali wansi we gwe wayogerawo ki ekyamazima siwulirangayo statement yonna evumirira kutulugunya n'okuttibwa okwali mu bantu b'emawogola so nze ngamba nti mukadde waffe omukama amututte mu kaseera we tubadde tukyamwetaagira ennyo kuba ebbendo eryo lirimu okusomozebwa kungi nnyo walabye ejjo nga bali mu musango gwa mukyala Nammeere kati gwe bagazeetinze era kyenkyakyewuunya ng'omubaka omukyala ow'e Masaka bwangu bagazeetinzeko president n'ababaka abakyala ba direct MPs tebannaba aba constituencies tebannaba bagazeetinga naye amagye agayiibwa e Masaka okusaza ku nsonga za mukyala Nammeere ate nga bannaffe bano ab'NRM abaali bali awo bajaganyanga baba protectings olabira ddala nti okusomozebwa kwa maanyi nnyo so nsaba omukama omwoyo gwe agulamuze ekisa nsaba fenge eggwanga atugumye sabo njagala okutegeeza nti abo ba General Sunday ne bannaabwe property ya ggwanga abantu abo singa government etwala obudde n'ekubuulira ssente ziteekebwa mu muntu okumutuusa ku level yes gwe weetandikako naye y'okutuukawo government ekuteekamu ssente nnyingi ziba nnyingi kati eyo ebadde resource ya ggwanga buli wetufiirwa abantu ng'abo betuinvestinzeemu ssente eggwanga liba lifiiriddwa omuntu wa resourceful kyova olaba nti twenyamira nnyo nga abantu abamu ngaffe abalina ebifo bifaanako bito buli wetubikozesa obubi kyennyamiza kubanga to some extent obanga property ya ggwanga kubanga buli lwofuluma mu kyambalo ekyo oba ofulumye nga Uganda nze Peterson nakolako mu government naye baŋŋambanga nti buli wobeereyo ebweru oteekwa okubanga government okugamba oli akulaba oteekwa buli woyogera oli akulaba mu government kyobola nti ennaku zino vumirira nnyo abantu abakakkanyiza ekitiibwa kya government okubanga oli akutunya n'atakkiriza nti oyo RDC so omusajja ono mujjukira nnyo y'omu ku bakulembera mu lutalo lw'okulwanyisa ebijambiya ebyatirimbula abantu e Masaka awo yakola omulimu gw'amaanyi okulaba nga biggwawo so when you look into his records bikoleddwa General Sunday because emyaka gye si myaka mito nkiwanga General Sunday ateekwa okuba nga badde aweza emyaka 7 bw'ataba in between 68 he must be 65 to 70 awo makati awo tutambulako ebituukiddwako bingi byakoze bingi newakubadde sinze mutuufu okubyogera tujja kuba twongera obisi okuba nti tubabuulira enteekateeka nga bwe zinaabeera naye nga Katonda amusaasira ebyamusobaka mawulire amalala ag'essanyu Father Ssekabira Deusdedit olunaku olwajjo yaweereddwa bail nakkirizibwa okwewozaako ku misango ejja muggulwako ng'ava bweru wa kkomera ekyo nakyo nkuyozaayoza nga gwe munnamasaka kwagamba Masaka ewaffe tebiggwa malojja mutuyozaayoza naye ng'obulumi obututeekeddwako oyinza obutabumanya muwendo Peterson njagala okutegeeza nti embeera ya Father Daud Ssekabira
bannamasaka ne Catholic Church ni mukazi mukatoliki twafuna okusomozebwa kw'amaanyi ennyo kati gwosobola gaba muwadde bbeera afulumye naye ekifaananyi ekitambudde myezi gino ebiri esatu kibadde kibi nnyo kuva Desemba nga 13 I mean nga 3 enkwatibwa yokka ekyatutadde ekiwuggwe mu mutima namba wano okubuuza nti institution eyo ekyaweebwa ekitiibwa bwe wabanga osobola okujja n'owamba father n'otayogera gy'alaze n'abaliwo n'otabawa mukisa kumanya wawo omututte n'omunonera mu mbeera y'entiisa abamunonye beesibye obukookolo emmotoka ze bagiddemu bazibisse n'abaplates tezirabika era nga bakoze mu bululu nga tuli mu byokulonda kakati n'omumaze ebbanga eryo lyonna myezi 2 plus ali mu nkomyo naye ng'ajjukira ebbanga eryasooka wiiki nga 3 nga tetumanyi gyakola ki yali naye omusumba waffe Serevesi Jumba n'atuuka okuwandiika ebbaluwa n'atugamba abakristu mwenna gye muli buli omu asabe ne wateekebwawo novena ey'enjawulo olwono ebyamateeka tubijje mu mateeka tubizizaawa mu ssaala naye nga omukulembeze w'eggwanga yagamba bannaddiini temweyingizanga ebyobufuzi nze mwali mundabeko ngambatiza okitegeera kati nabo tebaagala byeyingiza naye nga bakugamba amateeka gakole bw'oba omututte emisango tewali atazza musango by the way nsaba okutegeeza eggwanga ne bafather basobola okuzza emisango because they are human beings bantu naye kati gw'ongamba honorable muyogeyoge naye gw'omanye ekituli ku mitima I'm telling you ebintu bino mulabanga ebyokusaga waliwo ekitalisiimuuka waliwo emitima ekitagenda kuna nawakati muga musonyiwe simanyi bamutadde ali ku Beiru naye dente eteekeddwa ku Catholic Church bakugamba money laundry abasinga basooka kubiteeka ku birala kuba buli omu speculations ne ziba nnyingi kati simanyi bwebanaddayo okunnyonnyola but still omusango gukyakola ki omusango gukyatambula naye envaayo ye bw'obanga watunudde mu kkooti e Masaka guno omusango gukyasoose okubeeramu bannaddiini nga be bajjuzza kkooti abasista abafaatha ababwana mukulu nga bagenze mu kkooti era nekinkomyawo bulijjo tufuna okusomoozebwa mu byobufuzi ne tusaba bannaddiini obutasirika era neebaza buli avaayo okutwogerera okuba eddoboozi lyaffe nga waliwo obutali bwenkanyi obututeekeddwako naye kaakati walabye nti bazze bannaddiini mu bungi okusobola okuteekawo eddoboozi okubaga nti this is injustice musajja ono mumuterekedde ebbanga aweebwa omukisa awoze nga ava ebweru kubanga obukwakkulizo by the way bail is a right ku musango gwonna oguli bailable so kino sebo kyonjozaayoza nti tuyogeyoge yakugamba ti tebinaggwa ebisago ebyatuteekerwako it's not something kyosobola okusupinga under the carpet ate nga maliriza ku nsonga eyo era mukoweri erimu lyensabira omukulembeze w'eggwanga nti tekikwetaagisa bantu kuwandikira amabaluwa bantu kubaako be bakutumira ate noweewuunya tulina essiga eddamuzi nyate otumira mukulembeze w'eggwanga the head of the executive ate gwe otumira ku bikwata kusiga eddamuzi so nze naalisabye amateeka gakole buli mateeka ago gataakoledde eggwanga lino mujja diteeka mu mbeera gye mutajja kukkiriza so nze nsaba honorable Lukwago yabadde nga kiro kyogera rule of law and rule of law akagamba ako katono it is a very short kalimu gundi nga mmeka kalimu ebigambo nga just rule of law tekaweza bigambo 10 but kazitowa it is so heavy kubanga kidetermining a future y'eggwanga so father tukuyozayoza nti wavuddeyo naye simanyi kimuli ku mutima nga ye ng'omuntu naye yavuddeyo naye kati you know buli wabaawo embeera efaananako bwetyo impact ku society ebintu ebimu biyinza some people might not heal tebaliwona abamu tebali they will never be the same again so nze nsaba bannaffe twewala embeera ezifaananako ngeze ekiruma nti ebyo biba tebinnaggwa nga batandiseewo chapter endala era nga bwegamba kati twava mu kalulu bakyayoola abaana nze wange kati lero nyinayo abaana 5 babaleeta mu kkooti esemba buli naye omu buli ali wano ng'ava mawogolo mwana we bamuyita Ashirafu yatuula nga we matete ku roundabout kati ng'ateekawo ebipande ekyakyagulanyi nga kiriko ekyannamugga nga bw'obimanyi ebyobufuzi ffenna buli omu atembeeta badde ntera nnyo mbira ku roundabout ez'enjawulo batimbyeko bingi bannabyabufuzi bonna we yatuulanga n'akazindaalo ke abantu muwadde 10 amuwadde 2 omwana oyo yakwatibwa mu ngeri y'entiisa ng'akwatibwa amagye yakubwa Ashirafu kakati nategeezeddwako honorable Ashirafu asesema musaayi mwali badde munoonya baabasaba abaana abo banakunga bw'obalaba Peterson baabasaba cash bail yakakadde 5 million non cash bali abanaku besemba buli cash bail
abana bakwata olw'ebyobufuzi ekimpatira cash bail yakakadde nga honorable kati bana abasana abasigadde honorable babagulako misango ki babagulako misango ki inciting violence basanyuka nnyo kati okusanyuka kwabwe ne basasamaza abaali babaliranye government nerabanga abaali baliranye bayinza okufuna ekizibu bane bwe bagwa mu tax olw'essanyu ly'abali tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 mwenna abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala honorable nsi eyagala okumanya otuuseewa n'ensonga ze ez'okwerwanako mu kalulunga bw'omu akatambuza ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga nti ekyenjawulo kunze si kwerwanako ng'omuntu no kubanga ekyatuuka emawogola tekyatuuka wanna abalala bonna abantu abamu tebakkiriza mu nsonga ya muntu genda mu kooti naye nze Peterson ebbanga lyondabidde nzikiriza nnyo okukozesa formal structures eziriwo okuyisaamu obutakkaanya bwange nzikanya n'abo abakkiriza nti era abakimanyi nti kooti tezikyalimu bwenkanya nga wewagirabye Masaka ku musango gwa Nammeere naye waali tegedde ddi nti tezirimu bwenkanya nga tebaleeseyo omusango gwa Nammeere waali kitegedde ddi kaakati ku nsonga z'okutwala bannaffe mu makooti tetunnaba kukijja kunta era ssebo bannange encouraging ekirungi ekibiina kyaffe kyavaayo nnyo bulungi ekiga nti buli alina okwemulugunya ku level y'owa president ekyo mukireke naye buli alina okwemulugunya ku level y'okulonda kw'owansi ate ng'okimanyi nti okulonda kw'emawogola already era kulina impact kaluluka president navaayo nenkola press conference ne bannanga abakulembeze bonna bwe twesimbawo mawogola ne tulaga obutali bukanya waffe era sebo ne tukola statement egamba nti ffe twawakanya okulonda okwava okulangirirwa okw'omukulembeze w'eggwanga nti awangudde Sembabule by 83% twakiwakanya olw'obumulumulu obwali mu kulonda wa Sembabule nga number 1 was violence n'ebigenderako so honorable bugamba nti no mu kooti ogendayo ng'okimanyi teriyo bwenkanya naye tulabyeko abamu ku opposition abafunye obwenkanya mu kooti okugeza ntandikire eno yennyini mu Greater Masaka Kalungu Nkerettanyi Yusufu yafuna obwenkanya bululu ne bugaana okubalibwa Sewungu Gonzaga y'omu ku bafuna Nakwedde Kayunga y'omu ku bafuna obwenkanya n'abalala ogamba otya nti mu kooti tewaliyo bwenkanya bwe kituuka kuwa NRM nga yawangudde ekirungi nkyogedde bulungi nti abasinga bakiraba nti mu kooti tewali bwenkanya kakati Peterson abantu reasoning ebadde bagikozesa nnyo tewanupu wawangula mugamba waliwo bwenkanya NRM bw'abawangula mugamba nti wali bwenkanya kino nze buli wengenda nkisaba buli munnayuganda obwenkanya bugendenga oli eyabugwanidde ne bweribanga nupu tulikkiriza nti waliwo obutali bwenkanya kubanga gwe boddira ekituufu kye baakoze nga kituufu n'ogamba nti baafunye obwenkanya ekyo omulamuzi yabadde alina okukola kati ffe bw'akola kye tubadde tutamusuubiramu nga tulaba nti mu mateeka kyewunse ekya for example for Masaka woman MP seat ne ba lawyers ab'enjawulo bavudde Uganda Law Society yavaayo ba lawyers ab'enjawulo bava ne bagamba nti no omulamuzi kye yakoze Masaka si kituufu kubanga bw'ogamba nti wetusanga akabokisi akaggule tetubala ate n'okasangamu n'obala naye ng'ate neewalala y'ensonga emu gye wakozesezza ate n'otabala kati then eba double standard naye nze wenjagala tusukkemukko njagala okubuuza Peterson bwe tuva mu kulonda ebokisi zinaani azitereka Electoral Commission kubanga nze ensonga lwaki ntunulako emabega eyo nti oluusi naffe tuyinza okukozesanga amateeka okunyigiriza bannaffe ensonga ki njagala nkigaziyemu era nadde ngamba bannange mu byobufuzi nabaga nti mbabuulire buli muntu amanyi nti oli mukulembeze oli munnabyabufuzi vumiriranga okutulugunya banno b'ovuganya nabo era naawe teweetabanga mu bikolwa bitulugunya banno kubanga ffenna tuli mu kisaawe guno gwe mupiira nti bw'obeera tiimu player encouraging endobo ate oba n'agikuba ggwe kakati kino nze njagala abalamuzi basukkeko mu kugamba nti wetusangamu akabokisi akatali akaggule tetubala neera njagala kutubuuza nti kana akabokisi kosanga akaggule ani aba yakaggudde because ebintu emunze kankubule sagala tupromoting nga butali bwenkanya kubalala kubanga wabanga oli asabye recount waliwo recount eziri genuine kati nsobola okuwa ekyokulabirako olabanga nalabe wala ni mayanja ng'omubaka alina declaration forms naye nga returning officer ayogera birala ala naimya namga returning officer because otuba tubala obululu returning officer wasoma for example Matete Agape polling station namuga afunye obululu 13 bannange wate bakkiriza nabo kwanga chukira yensonga akimba ne copies agent wanga ne cha copy ya declaration form awe empanikira omukono ne ngama nti no kyosoma si kye kyavuddeyo omanyo omukyala bwe yamubuuza yamugamba nti gwombulira byensoma kakati Alan Mayanja wa kusaba recount aba mutuufu kubanga
bino ebiri muno tebikwatagana byakoze eki ne kakati integrity era kino njaga sebo nakyo ngamwe bannamawulire namwe mwongere kana akalute muloza nti byawedde tebinagwa era nabalabye simanyi tutaddewo obukiiko butugatte bwe tubanga tukyali mu kunyigirizibwa eno nga banoonya omunyago tebakirowoozaako banaye Uganda yaffe banaye tuwonoona eggwanga bamala okukwata omunyago bannange mukkakane eno eggwanga lyaffe eno ensi yaffe luwo wabadde obikola wabadde olwana namugwira wabadde okuba munnayuganda muno wabadde obba munnayuganda muno but because gweoyagala tukuyambeko okujustifyinga obubbi bwo gwekoolo wenfuuka munnayuganda onaye bonna mugga bwe mugenda by the way njagala okutegeeza eggwanga kino ekyokugamba mbu wemwogerako nti waliwo obutali bwenkanya ensonga ezo ezimu tezirina kwogerwako nze nkugambye nti banziba akaluke twagamba nti kalina kuba ka free and fair era nja kugenda mu kooti ogenda mu kooti obujulizi wabufunye ngambye mu kooti era kati ebyobujulizi byange n'ebirala ebyo byo njagala okutegeeza ekikwatagana ne Sembabule 100% era bannamawogera kino nkikugamba but government eno yali neebazizaamu kaka enjawulo singa saa withdrawing tiimu yange ku ssaawa 8 nga ndaba we tulaga gwomanyi kitegeeza banno okubasanga nga batudde bali mu kulonda n'okwata ballot papers zonna n'ozibajjako n'ogera n'otula mu drone n'ozitikinga n'okomawo nga amagye gakutte mundu gati n'omala okutikinga n'obizzaamu do you know what it means nojja kati ebyo bikoze nga ku 5 nojja ssaawa 8 nga bakyali kulani nojjawo box okay so nga mmaliriza ensonga y'obutali bwenkanya mu kalulu era nange ngatte eddoboozi enkulu y'ekibiina kyaffe buli alina obujulizi ng'oli mu mativu nti waaliwo obutali bwenkanya saba ogende mu kooti tugenda mu kooti nga tukimanyi nti abamu bali highly compromised era nga ne gavumenti eyinza okuba nga erina position yaayo nti bonna bagenda mu kooti abamu temubawa bano mugubasingise bano mukolebwa muti byonna bye tubimanyi mu gavumenti etagoberera amateeka naye nsaba bagamba mugendeyo Uganda eyongere okumanya oba ensi yonna eyongere okumanya kitwava ku nfuga egoberera amateeka muzze mwetemengalike mu kooti teri bwenkanya abalamuzi bakozesebwa President Museveni bakolera ku biragiro bye n'ebirala biringa ebyo mwe bamu abagenda mu kooti gye mugamba nti musuubira obwenkanya ate mwe bamu bwe mutuuka mu kkubo ne mwekubamu akadda nnyuma tya mu kooti teri bwenkanya kati bannayuganda bali mu bbanga tebamanyi kituufu kiki muliko bannayuganda saagala mube mu bbanga kooti muzeesiga ekisooka okuzeesigana okubawo okwaza ebyo biri byanjawulo nze ayogera naawe ndi deputy chairperson w'akakiiko ka Public Accounts Committee Central Government ffe tuvunaanyizibwa ku sekita eyo era oludde ng'oli anjogerako eya Justice Law and Order era nja kusaba mushejja ndoozi ebyobufuzi bijja kuba bikkakkanye balese Auditor General yalese report ya audited accounts for the year 2024 so tujja ku 2025 tujja kujja wano nkuyisize mu sekita eno wojja okukkiriza nti balemereddwa okukola bye balina okukola they have failed to do what they ought to have done ne bagenda ku bitalina kukola bitulaba batalina kukola bitulaba nga bitono nnyo ku bye baali badde balina okukola kye bayita sekita ya Justice Law and Order mwe muli Ministry of Justice and Constitutional Affairs mwe muli the Judiciary Essige Damuzi mwe muli the Uganda Police mwe muli the Uganda Prisons mwe muli ne Uganda People's Defence Forces so bino byonna nga bitambula naalisabye bannayuganda bamanye nti ekyokubanga tubeemulugunyaako tekijjaawo sekita eno okubanga tujeemulugunyaako sorry UPDF teriiko UPDF is not part okubanga tujeemulugunyaako tekitegeeza nti teteekebwamu sente zaffe ez'omuwa omusolo okuweereza bannayuganda we must compel them they must live up to the standard ey'okuweereza bannansi kubanga tukiteekamu sente own money taxpayers money borrowed money eno sector gyoyogerako yaweebwa sente ez'okuteekawo IT system okuregisteringa cases mu ngeri y'okuba nti tukkakkanya case backlog mu sector ya mu judiciary mu makooti naye bw'otunuulira that system bagita ICMIS system eyo bw'otunya sente ezagigendamu na biki bye bakozeeko munnayuganda yeewuunya oba balina will etuyambako okulaba nga expediting cases ne ziba makooti so ekyokuba nga tetwesiga kooti bannayuganda njagala obbasaba tuzigendemu such that mumanya kubanga gwe kijja kubeerera kizibu okuritikinga kooti nga tomanyi bikyamu bye bakoze bikyamu bye bakoze gino emisango gy'ebyobufuzi katugitwaleyo
tubateeke ku minzaani munjogera ina kuzogamba okubalabisa ire sijja kigana tubateeke ku minzaani enseerabe nti fenna radio 4 yagenda emawogola neteekayo abasasi baayo ne mubyogera ku mawulire NTV nebiraga oni yonna nabiraga nga oli avuga nti naye kyabadde semba bulenga kyabadde kibi nnyo n'otuka omulamuzi n'akuga nti okuba amasasi okuyoola obubokisi polling station nga ziri 95 boxing nkaaga ne zitwaliwa nga tetubaze naye akalulu ne kasigala ng'osobola okudikiraringa omuwanguzi ekyo nakyensi ekimanyi